Kadaama TV tulina Kadaama ali mu bulumi ayagala okudda ewaka naye nga obuzibu bwe buli boosi we tayagala muwa exit visa oba tayagala mukolerako ku exit visa ne kampani egamba terina ngeri gy'esobola kimukolerako nga tannamaliriza. Twewuunya nti omuntu ogenda e Buwarabu ng'oyagala okukola n'ofuna obulwadde, omuntu yenna bw'asobola okufuna n'aba ku ofiisi abagaa tebasobola kuyamba Kadaama naye musobola okufuna obulwadde obusobola okubeera nga bubateeka mu mbeera esobola okubeera nga temusobola kubeera nga mukola. Ne boosi yennyini agamba Kadaama mashiini, Kadaama tasobola kulwala, bagamba batulaba nga amayinja nti eryo jjinja naye asobola okulwala. Kadaama nga bwe mujja omuwulira yazuukuka nga takyasobola na kuyimirira n'abeera nga takyasobola kubeera ng'akola mirimu egyamulagirwa oba egyamutumwa nti genda obeere ng'okola owantu ng'ano ne kiyangu nnyo okubeera nga tokyasobola kubeera ng'okola emirimu ng'egyo. Boosi kye yakola yagaana okujjanjaba Kadaama, yagaana omuwuliriza, yamukanyuga bukanyuzi wabweru n'amukanyuga n'ebintu bye okuggyawo kye yamuyambako kyenyinza ogamba nti yamuyambako n'amukanyugirako ne passport ate nga tekubeera kuyamba okubeera passport tubeera ye. Boosi ng'ono Kadaama ng'ono akoledde alwadde tosobodde kusobola na kugamba nti mu butuufu omuntu ono abadde ankolera alwadde lwaki simukkiriza n'abeera nga addayo ewaka. Ky'osobola okukola mukanyuga wabweru n'omuteekako n'omusango gwa runaway. Bwe bakuteekako omusango guno gwa runaway tekibeera kintu kirungi nnyo kuba boosi ne bw'ayagamba nti ayagala okweyongerayo naawe asobola okubeera nga byeyongerayo naawe ku musango ogwa escape. Yeeyongerayo naawe ku musango gwa escape. Musobola n'ogenda mu kkooti naye ekintu kino temukityanga lwa nsonga Kadaama ng'ono ali mu bulumi mulwadde era singa ddala yabadde agaanye okukola boosi yaliyongeddeyo n'omusango guno mu kkooti. Yamukanyize wabweru, yamukanyugidde passport Kadaama we twogerera ali ku ofiisi. Boosi agamba esobola kukolera exit visa kubeera ng'oddayo Uganda ne ofiisi egamba nayo tesobola kukolera Kadaama ono exit visa kuba tannamalako contract. Twagala okumanya contract bwe tuba tuzisayininga tulina zisayiningira mu bulamu ne mu bufu oba kuba neewuunya n'ogamba nti ndi mulwadde sikyasobola kukola n'ogamba sinnaba kumalako contract yange tosobola kunnyamba ddala obeera muntu kuba omuntu yenna singa tewali muntu afa kuba omuntu agenda okufa aba tannamatira nsi tewali muntu amatira nsi n'agamba nze ensi ngimatidde oba byenkoze mbimatidde ne bw'abeera mugagga abeera akyayagala okweyongera okubeera ng'afuna naye tuva mu nsi nga tayimu yo naawe owulira ng'obadde okyayagala kubeerawo y'ensonga lwaki tugenda ne mu malwaliro singa omuntu wali okkiriza bukkiriza bw'otyo waligambye obulwadde bunkutte ka bunkwate enfa ekyo nayo kiggwe tayimu yange eweddeko naye tulwana paka ku last. So Bakadaama nga ne bavayo ne bagamba nti balwadde ofiisi muvengayo temubeera ku sayidi y'ababoosi wabula mubeere ku sayidi y'Abakadaama mugambe nti ono Kadaama mulwadde takyasobola kweyongerayo mumufunire omuntu omulala. Omufunire omuntu omulala n'ogamba nti kanteekewo omuntu bw'ati n'abeera ng'omuntu oyo asobola okubeera ng'atambuza ekintu ekyo. Naye boosi agamba sigenda kufunira exit visa kati awo bwe twagala okwebuuliza oba Kadaama kyabuuza boosi bw'agaana okumufunira exit visa kampani nayo n'egaana okumufunira exit visa oba fees kiki kyazzaako. Gano ge magezi ge mbawa kasita obeera nga mu mbeera ng'eyo gezangako okubeera ng'oteeka okwemulugunyaako ng'okutwala ku embassy. Uganda ne embassy bye bino ebintu by'erina okubeera ng'ekolako kuba tekitegeeza nti omuntu bw'oba tolina exit visa tolina passport ogenda kuyita mu Buwarabu. Ne bw'obeera nga tolina passport basobola okukola bayinza okukolera temporary passport oba travel document oba emergency travel document n'obeera ng'osobola okubeera ng'ogitambulirako. So temubeera nga mu nsi za Buwarabu Omwarabu n'akutiisatiisa nti passport yo oba agyokyezza oba agibuzizza oba agisudde gendanga ku embassy gy'emirimu gya embassy. Embassy ne bw'ekulaga nti tesobola kubeera ng'ekuyamba giremereko. Mulebe Bakadaama basigala wabweru wa embassy n'agamba sigenda kuva wano sigala awo gy'emirimu gyabwe balina kuyamba bannayuganda abali mu buzibu. Embassy kaseegaana okukola ky'okuyamba leeta omugugu gwo oguteekaawo ogambe nze sirina gye ŋŋenda kuba gino mirimu gya embassy okubeera ng'eyamba Bakadaama. So mbabuulira Kadaama yenna
togezanga kubeera kugambe nti oli mu buzibu ng'obwo n'olema okugenda ku embassy of help. Bosi wo bwakuvaamu, poliisi n'ekuvaamu, ofiisi n'ekuvaamu, mikwano gyo sijagamba nti gyo ne gikuvaamu kuba gikuwa amagezi, naye engeri gye batasobola kuva eri n'emmotoka n'agamba nze nkutaddemu kankutwale, then tusobola obbasaasirako, naye tugamba ofiisi ekuvuddemu, agent eyakuleeta akuvuddemu, poliisi ekuvuddemu, ne labor office naye ekuvuddemu. Ddukira ku embassy, eyo yo terina kuvaamu, wabula olina oggiwa problem, olina okugibeerako paka bwekuyamba. Kasiteegaana kwata bukwasi migugu gyo giteekaawo ogambe wano sivaawo, bajja kuyamba era ojja kukomawo Uganda. Bano siina passport, bano simanyi siina exit visa, bosi wange ambonyaabonya, kampani egaanye okunyamba, mwenna muddukirenga ku embassy, ate ku embassy awo temuvaawo okugyawo nga bamaze okubayamba. Katuwulirize emboozi ya Kadaama ono. Mr. Kadaama wasize otya? Balambula mutya? Mr. Kadaama ye ensonga gye nayagadde okubuulira. Mr. Kadaama twafunamu obutategeeragana nanye ne bosi wange. Bosi wange n'akanyuga wabweru. Kuba ndi mulwadde okumala myezi nga 3 naye ng'anoonyezebwa. Era n'okuntwala mu ddwaliro byali byampaka, obulwadde ne bugenda amaaso nga bukola ki bwennuma. Nagera ku makya nga sikyasobola kusituka, neebaka. Najja n'ampeta nga neebase, ne mugamba sigenda sobola kukola kuba ndi mu kulumizibwa olumiri n'abw'amaanyi. Ekyo yakola yankanyuga bukanyuzibwa wabweru. N'ebintu byange nankanyugira ne paasipooti yange. Nali simanyi ofiisi yange. Naye masimu ge tulina nalina omwana omu ne mubuuza. Omwana n'andagirira ofiisi yange, era ofiisi yange kati wendi. Naye kati ne mbagamba, bangamba oyagala okukola, ne mbagamba sikyasobola kukola. Kati bakubidde bosi wange amasimu, bosi wange yagaana okujja. Yanteekako omusango mbuze nadduka mu nnyumba. Omusango gwe yanteekako. Ate n'ekirala yangamba nadduka mu kiyumba kuba bamuyita ano yagaana okujja. Kati nze ne mbagamba banange njagala kudda waka, ennaku ezo mbadde sirina kikuba ku ofiisi nakamalawo omwezi mulamba nga sirina ssente zeya tiketi, sirina ssente za tesiti ya koona. Waka ne basonda ssente zeya tiketi twazifunye, ssente za tesiti za koona twazifunye. Naye kati exit visa bosi wange yaganye okujja okumpa exit visa. Kati simanyi awo bwe ngenda kukola. Simanyi aba ofiisi ya wano eyinza okumpa exit visa, kuba ofiisi egamba bo tebasobola kumpa exit visa okuggyako nga amaze ku contract yaabwe. Bye bati bye bangamba nga amaze contract yaabwe, awo basobola okumpa exit visa. Nze sikyasobola kukola. Naye kati obuyambi mba mbufunye wa? Obuyambi mba mbufuna ku embassy ate nga sirina ssente kuba nze ndi eno mu Jidda. Aba mba mbufunira wa? Simanyi nange wendi awo kuba ofiisi beeyagala nzire mu kiyumba nkola ate nga sikyasobola kukola, ssente zange zirina ezinzizira waka.